Natera nga okyekumidde ku Projan Media TV nkugamba okola kyamaanyi nnyo muganda ffe era tubamatira nnyo emikwano gyaffe abali Omani, abali e Qatar, nammwe abali e Saudi, mwenna abali community ya UAE, pozi nammwe abali mu America, abali e Kampala, e Uganda n'ebitundu by'eggwanga ebiriranyewo. Mwenna tubamatira nnyo emikwano gyaffe kubanga mukyayongedde nnyo okubanga mwettanira nnyo Projan yaffe eno. Ekutuusako amawulire akagwawo, amawulire agakwatagana ku baserebu bo sinakindi n'ebweru w'eggwanga namuno mu ggwanga Uganda. Amanya n'eddoboozi bampita Ande Landa MC the Mike Masak. Kakati ne saa zino eno eggulire lye twakafuna eryakagako mmeeza zaffe eza Projan teri ddala mpozi nga litugamba nti bannange bino byo bitabukidde ddala nga bw'okiwulira. Abali naba kukitegeera kimanye nti nno bitabukidde ddala nno ng'ate bw'okiwulira. Senga alidde obuwuka ku lubuto lwa Rema alabudde Hamza okwegendereza okumusiba omwana. Senga anono gwe boogerako ogenda kuba omutegeera. Senga alabudde Hamza n'amugamba olubuto Rema lwalina ogira ogamba mbulisimaali lubuto netogera ategeera nyini waalo mpozukero ina kwekenyenya nnyo ino tegeera na nyini lubuto. Nga mu kiseera kino eno omuyimbi Rema Namakula ali kuteekateeka mikolo okwanjula bba Dokita Hamza Ssebunya mu bazadde nate waliwo ebigambo ebyongerwa nti Rema ali lubuto bye bamalidda okakasibwa nti Rema ye ali lubuto. Wabula Senga Kawoomera omukugu mu nsonga z'omukwano mumuwulidde oyo Senga bamuyita Senga Kawoomera. Abasinga bamutegeera Senga Kawoomera omukugu mu nsonga z'omukwano avuddeyo ku nsonga eyo okulambika ku byogerwa. N'agamba nti bannenze Senga Kawoomera wulira Senga bye yayogedde. Senga Kawoomera agamba nti Rema ng'omukyala omulala yenna okufuna olubuto tekyewuunyisa kuba mukyala muzadde mukulu era alina omwana gwe yazaala mu Kenzo. Omwana ono bamuyita abasinga bamutegeera omwana eno erinnya lye bamuyita Amal. Bw'aba ali lubuto lwa Hamza kiraga nti nno ye ne Hamza baludde nga bali mu laavu era kabonero akalaga nti abadde ayenda ku Kenzo emyaka egiwerako. Kubanga esaa zino oba tugamba nti nno ono omukyala Rema ali lubuto kiba kitegeeza yali nga ayenda kwedi Kenzo ng'ate akyali mu maka ge agasseguko kiba kitegeeza Rema yali yatandika dda okwagala omusawo ono. Mu ngeri y'emu Senga agamba nti mu kiseera kino Hamza alina okwegendereza kuba kisoboka Rema okumusiba olubuto lwa Kenzo kuba abadde mukyala mufumbo eri omusajja omulala. Ndowooza owulira ebigambo ebyo. Senga agambye Hamza weegendereze omwana oyo mukyala mufumbo eri omusajja omulala. Senga Kawoomera era agamba nti Kenzo okulemwa okuwa Rema obudde tomunenya kuba muwala muto obulamu bubanja ate ffe abakyala tulina okuzaala ku myaka emito era egiyinza okuba egimu ku nsonga lwaki Rema yafunye omusajja ali serious nnyo era omwetegefu okumuwa n'obudde okitegeera. Yagezezaako kubanga amulambika n'amugamba nti nno ye Rema okulekawo Kenzo si kipya era abakazi tusiba tulekawo abasajja nsonga ffe twagala nnyo okubanga tuzaalira ku myaka emito era tuba twagala nnyo tufaako. Omusajja aba atatufuddeeko munnange ffe tumubalanga atali musajja nga bw'okiwulira. Senga ensonga gye yalambikira n'amugamba Hamza weegendereze ate oyo omukyala olina omufaako ennyonnyero gy'alaba nga naye bamukubbyeko. Geega saa zino ge twakafuna wano ku Projan Media TV ate era nzikiriza mbeere nga mpumulamu ate mbeera nga nkuleetera eggulire essaa zino eddala mbaaba lye nnaba nkufunidde muganda wange naye nga twerabira kusubscribinga ewali awo akantu akamyufu nobeera bulungi nnyo nga obeera muganda waffe nnyo nnyini wano ku Projan Media TV. Likinga okomentinge osharinge era abadde tennaba kusubscribinga okuwonawo ewali akantu akamyufu.